Gwe mwami Mao ne mwami Museveni temukyalina kye mugatta ku ggwanga. Nebaza nnyo President Museveni singa abadde wa lugambo singa abakulu abamu baafulumadde eggwanga. We are also shocked that he was in return dismissed as a pumpkin. So in our view, the person who benefits from these quarrels is Mr. Museveni. Omuntu omuleka n'akola ky'ayagala naye ffe tuli ready era tukolagana na buli kibiina. Kati ffe mu Bukatuliki tulina kye tugamba nti okugenda okutukuza obufumbo bw'omuntu gye bayita matirimunio. Bano bulijjo bakolagana ne mwami Museveni bakuba era mmwe benneewuunya abadde batakimanyi nti bakolagana nabo. Ffe tugenda okugenda mu kulonda nze wajja wano n'ombuuzanga ne nkugamba nti oyo simuwagira kuba President Pagira Kyagulanyi. Si lwakuba nti nali simuwagira mutima mubi. Naye tutamiddwa bannabyafuzi abali naaga. Ate tulina obuzibu abantu abasinga abakulembera ebibiina by'obufuzi mu ababagoberezi baabwe temusobola kubategeera. Emisana boogera birala, ekiro boogera birala, ate tebalina mirimu. Era ensonga lwaki olaffe tubadde nga tugamba abantu baffe timwegendereze nnyo. Honorable Norbert Mao si ye yekaliyo aleseeyo ejjigi lingi eryabanne abalya ne mwami Museveni era abo ejjigi lyabwe teryagalangako mwami. Mukwano gwange nkutegeeza kuyiga Update TV ku badde osinza okuba nga otuwuliriza ebigambo obiwulidde abasajja obawulidde naye ekyenjagala okugamba nti ate ekikwasa ennaku muganda waffe ono ayinamu obukosefu tutamaguzi atawaanyizibwa ekirwadde kya prostate cancer n'ekirwadde awo ekirala kyeyagezezaako okwogera kyakijjukira bulungi naye nga badde asaba buyambi mu kibiina kya National Unity Platform bannakibiina yeekubidde akalango basobole okuba nga bamuyamba okuba nga bamujjanjaba ekirwadde ekyo ekimutawaanya ekya prostate cancer gwemukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati ebigambo bya Lutamaguzi mu biwulidde n'ebigambo bya Mao mu biwulidde. Ekituufu kiri nti amazima obanga obitunuddemu mwami Mao ne Museveni temukyalina kye mugatta ku ggwanga. Kubanga ekisooka mwami Mao wasala eddiiro kati olinga ejenti wa NRM ate ng'oli mu kibiina ekirala. Kati ekyo kyolimu kye bayita apate within a party. Tokyali munnabyabufuzi wabula ozannya katemba w'ebyobufuzi okudyekadyeka n'okuzanyira ku bannaggwanga okubawuddiisa tulina ekyenjawulo ky'oyagala okuteekawo mu ggwanga. Wavaayo n'ogamba nti gwe mmwe ng'ekibiina kya DP mukolagana na buli kibiina. Yes, mukolagana na buli kibiina. Ne gwe oyinza otya okuŋŋamba nti nno okolagana n'omuntu gw'oyagala okuggyako gw'ojja eno mu bantu n'okulisaizinga nti bino byakola si birungi ate eri bwe mutuula ne mulya ku mmeeza ekintu ky'owetamwa ky'otayagala okikyawa. Gw'oyinza otya okuŋŋamba nti nno muli ne mwami Museveni ate gw'ayagala okyusa eggwanga oyagala bakuwe akalulu okyusa eggwanga. Ensonga zino tusaanire tuzitunulemu. Nze ngamba abasajja bano baali basajja balungi nga tubalabamu eby'omugaso naye enguzi yabasinga amaanyi ne basingira eddembe ly'eggwanga lyabwe ne basingira eddembe lyebandibawadde eddembe lyebandiwadde abaana baabwe lyebandiwadde abazzukulu baabwe ne balitunda n'akasente akatono ennyo eddala akatalina na kikagenda bagasa akatalina kyekagatta ku bulamu bwabwe. Embeera eno bannabyabufuzi bangi bagirimu n'abamu abasinga beekwese tetusobola kubamanya naye waliwo ensonga gy'otayinza kweka. Kati era neebaza nnyo omwami Honorable Lutamaguzi okuvaayo ne exposing abantu nga bano n'agenda mu maaso okubanga ategeeza bannaggwanga
ku ki ekigenda mu maaso ku bannabyabufuzi nga bano. Abantu baleme bamalirako obudde na birowoozo byabwe nti balina enkyukakyuka gye bayinza otteekawo. Enkyukakyuka gye beetonderawo kati yakukyusa mbuto zaabwe na bulamu bwabwe, wabula si bulamu bwa bannayuganda, si ddembe lya bannayuganda, si kukyusa ggwanga nga Uganda. Eggwanga lyaffe mulaba litubira, naye mmwe bwe twanditutte ng'abanunuzi ate muri eyo mweteeseza mwekka na mwekka, mufa ku byammwe. Kyolaba twatama bannabyabufuzi, era tugenda kuwagira nnyo abavubuka oba bayaga oba batamiivu kasita babeera nga balina ekirowoozo ky'okukyusa eggwanga ate kasita tubagezesezaako ekigezo ne bakiyita, ffe tugenda tutambula nabo. Mujja sigala eyo n'amasuuti gammwe, mujja sigala eyo n'oluzungu lwammwe n'ebitabo byammwe, kubanga tebirina kye bibagasizza okuggyako okunnyika eggwanga mu kattu. Saagala kuyomba aba mukwano gwange kutegeeza nti weerabira ku subscribinga ku Yugi Updates TV era mbaaga